bali mu gym bababuzaabuza mu gym oyongera gejja olowooza baba baagala bafiirwe customer gym olowooza eyagala okoge era oluva eri mu kukakola ogukira ku ebinyeebwa fats ogukira ku binyeebwa ebisiike kacaayi konna buli kika kibawa ekiri ani ayagala afiirwe bakasitoma be osala kiremu nossaako 2 ewalala gym ziriraniganye n'embizi ngambira neba nti embizi egeza wewe ka discipline ojja kutereera netonywa muhenge nga bw'otaagala mwana waagunywe weekuume ng'otegeera gamba tewali dooge wali bujingo balokole mumpulira bulungi gamba nti tewali dooge wali bujingo naye nga busawo erinnya lyange oluvannyuma nosawo eriri ofiirwaki sooka we eryange n'eriri ojja kulireeta gamba tewali dooge wali bujingo. Musumba tukubiriza okufuna discipline ku mimwa gyaffe. Satugambe tulye kitonotono. Yensala lwaki atugambye teri muntu agenda luzira myezi 6 n'akomawo nga munene. Lwaki eruzira meals zolya ntono nnyo, tolina access to junk ffenna tukimanyi ali high in calories. So ekyokuba ng'olya kitono ng'oli luzira ogenda kubeera mu calorie deficit, ogenda kusala weight. Bulijjo kyembagamba sala emmere ku sowaani yo, teweetaaga kgenda luzira. Sala emmere ku sowaani yo, ogenda sala weight. Ekyokubiri luzira bagenda kukulimisa, so you're going to be very active. Musumba atugambye weight nyangu ya kusala, masavu mangu ga kujja ku mubiri. Musumba singa masavu gali mangu, singa yo weight wagijjako dda. Musumba yagala tugamba olubuto olwo lukunyumira olwagalako. Kyogamba bwe wali myaka nga3 emabega kati bw'oli, oba myaka 5 emabega kati bw'oli, oyongeddeko fat. Ngolooza lwaki akuzibuwalidde okujjako. Otyagala tugamba gwe omwagalako. It's not easy. However, advice gy'otuwadde nnungi ey'okufuga emimwa gyaffe. Tufuge omumwa gwaffe, tetulyakulizibwa buli kimu, tubeere active.